this nigga tanaba kubeera bulungi okubanga ate asobola okubanga abaddemu n'akasente akakola eddwaliro saloni dwaliro nanga abadde bulwadde ate musuubira kukola ddwaliro bwetwogerera omukulu Lil Pazo yakozeyo ka saloni akalabika obulungi ngera bw'okalaba ogamba oba yali mulwadde nga asevinga sajja ali so hard working ono obulwadde bwavuddemu omanyi bamusala ffenna twakiraba bulungi yali bubi abantu abaddeko ne Lil Pazo twamulabanga ng'olabira ddala omugamba Lil Pazo nkwegayiridde lyako mugambire yiri mukwano olya kamere naye bw'olaba ng'akoze ekintu bwe kiti this was really something big for him era avuddeyo okutunnyonnyola akikoze atya yeyegombako kuba ne bamisa kisemakulu alina papazi bamugamba alina biki n'olwekyo naye we yavunya obulwadde buno tuyanzayigamu essomo yabami naliko naye eva bosa nkolera gundi zaffe za Festino City Easter Family Show Easter Carnival naye yaŋŋambye nti Katonda yamuwa second chance ebimu ku wakyakola ebintu ebyo nti yali agenda kufa nga family tagiteeseteese because remember he's the only capital sente yakuyimbanga ne zireeta hajati amukiririza munyogola balina bahajati baagala mukwano so kati yatuuka n'alaba ekitegeeza wemba siri ku family teria I know so it is wise atandika okuteekawo obuntu bwe butyo nti mukama ne bw'aba sibiri ebyokuspending emmotoka eyidde n'ateekawo empya I know Lucy abakazi okay yafuna omukazi omu naye era bebi oyinza okuba nga tannafuna ono naye kati okitegeere waliwo embeera ebeerabo naye ekikulu kyabyo nti naye lwaki olesembwa abakazi mu bintu byonna muno olaba alina bakazi bangi kyogereko obadde oyogera mu kikusmart to say Mama Tonyiga mchala waffe Mama Chikawe by the way he's a very good guy talina bakazi Pazo is so good talina bakazi katulabe embozi ya Pazo yakoze salon Mama Chikawe no kwali alinze embozi yabwe tugikube kale tugende mu congratulating ebyefuna speed bulala lero enaku zino simanya katulabe embozi ya Pazo kongs by the way Lil Pazo brother kongs yongere muke ebirungo ate bili tubadde neno kati nga tetufuna budde nga bwomanyi tubadde mu kweza bujja ate musicale gamba nga tugezaako ku renovatinga business ey'ebyokusanyuka nti naye ebaddewo okay tulina saloni erimu ssente nga mmeka abantu balina ebintu ebinene naye okolako kyosobodde mu busobozi bwo kyolowooza nti kiyinza okubeera ekirungi eri bakirayant oba bakasitoma ne basobola okukyettanira kubanga n'abantu bano abatuwagira baagala nnyo okutulaba nga tugenda mu maaso ate omulimu gwaffe guno ogwa music kyegubeeredde omuzibu titolina kuguliraayingako nnyo olina okubeera ng'okola ebirala abasajja ba golden papa bamesa kisemakula batuwadde challenges amanyi balina ebintu ebinene balina zipapa zispooti abasajja balutaya balina amahoteri so gwe ng'omuvubuka wa generation yena abantu abo boyina okuba kyobayigirako naawe n'otandika mpolampola okubanga wezimba okay bonna bali mu mmere abayimbi abasinga buli avayo akola mmere tubasibe nawe ogenda kukola mmere naye ate gweze na salon anti kyova olaba ne mu kuyimba tuyimba byanjawulo waliwo abayimba love waliwo abayimba inspirational music waliwo abayimba raga music waliwo abayimba afrobeat so kisinzira ne ku kifo kati wano wetuli kulekana Boston ng'oyambuka busulamuka abaana abobuwala abamanya ebyomulembe okwewunda okunyiriza ensu zaabwe najja n'anaaba mu kaviiri so kati otajetinga ekifo n'omanya nti emuyenga enteekayo restaurant banaalya nti eyo nedda bagagga bali awaka oba bava ku ofiisi nga balidde so kati kino ekitundu kye tulimu kulekana Boston kitundu ky'abaana bawala abato abamanyi omutindo ogutambula n'okulya ssente okay bagiyita batya eyo bagiyita celebrity treatment gyerinnya tukukolako mu ngeri ya celebrity abayimbi ogenda bakolerako bwereere bayizawe tulina ka offer tugenda kola grand opening tugenda kola grand opening bakyali banga abamawulire babeti ne twetiribosa bibyo badde ate noga ogamba ogawaye kangende walunabe abo bo balina ka discount kaabwe abamawulire bayimbi togenda ku stage nga akaviri tekashanana togenda mu kamera nga akaviri tekashanana mwina discount ya mwe ngaboze
ku celebrity treatment bwe tukutwala yekwatiramu sibimanyi ojja kuyiga naye ngenda kubiyiga kirungi nnyo n'obiyiga kasitoma najja n'omugawa bukwate mungu nazemuko tulabe kyegugamba weeteze bakasitoma weetegamuko munaayo weetega ate munaayo olina okubeera nga bakasitoma obaniriza mu ngeri ey'enjawulo kubanga babiraba ku bbs ne bagamba waye twakulabye oli kuleekaana stage wano kukyambuka ku Boston naye oli lunnabe waffe twagala tujje tukuwagire bwe tunyumya namu so kati oba olina okwetega watukubidde akayimba k'abakyala about violence what inspired you okuyimba ku single mothers and violence nze ebintu byange byebyo ate nali simanyi nti abantu babyagala kale nakitegeera mbulwadde so nze byebyo byensobola okuyimba byebintu byange so omukazi gwe wazaalamu omwana takyayika ne bw'alina oba n'agenda takyayika ne bw'alifumbirwe walala takyayika. Okay, there you go. Lil Pazo, Lunabe. Yeah, Kongs. One thing I know, wagamba, watch about a blessing in disguise. Very. Wagamba, ensito jevu manga. Whenever God brings you, lemon, make lemonade out of it. Olugero lutegeza nti buli wabera wechibi. Making sure there is a good that comes out of it. Lemonade. So mumbere yo COVID yeno has made artists more strategic. Yep. Buli muyimbi kati atandisewo ka foundation buli omwa inawo the other time nali enjala yabaluma mu COVID. Yes. Buli omwa kati inawo ka business somehow. Last time nali ne John Black omanyi ntunde ettaka through my company Star Property Consultants. So John Black consulted me netumufunire good land and one of his things is to take a watermelon nanasi watermelon and nanasi. So a very big chunk of land. So he's going to be a farmer in the near future. Wow. Ayagala lima. Alakwegata kugundi mu nnyanya. Yes. Chris Evans. So that is good. Tuberemo alert abayimbi tubenga ku nsonga zezimu abayimbi mwe bali kubanga mukola banja agamba happy birthday to my baby Diane Heavens badese ekifaananyi producer Kintereyo